Kati luyingidde olunaku olwokutaano nga bavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga banoonya akalulu akanabatuusa ku ntebe ennene. We butuukidde olwaleero ng'olupimo lw'okunoonya akalulu lulinga olutandise okwewunzika kubanga abamu ku beesimbyewo okuva lwe baatandika kampeyini zaabwe teziyimiriranga ate ng'abamu ezaabwe zitaataaganyiziddwa wabula ng'obuzibu buvudde ku bbula lya ssente. Okusinziira ku gava mu nkambi ya Robert Kasibante akwatidde National Peasants Party bendera, ono yafuna obukosefu ku lukuŋŋaana lwe olwaggulawo kampeyini ze mu bitundu eby'emityana wabula nga kati yatereera kyokka we butuukidde olwaleero nga yakasubwa disitulikiti ezikunukkiriza mu 5 ng'entabwe eva ku bbula lya ssente. Tukitegedde nti ono olunaku lw'eggulo yabadde alina kubeera mu disitulikiti ey'Ekyenjojo ne Fort Portal, olwo olwaleero abeere mu disitulikiti ey'Ebundibujjo, Kabalole ne Kasese, kyokka bino byonna tebisobose lwa ssente. Twagala okubategeeza nti mu kalulu kano ke twayingiramu twasanga kyetaagisa bajeti nnene kutalaga eggwanga lyonna okulabika nti tutuuka eri bannayuganda. Disitulikiti sofa nga nnya tuzimisinze era kitukosezzaamukko. Mu kiseera kino bano tebannaba kuvaayo na nteekateeka nnambulukufu ey'okunoonyaamu ssente ze bagenda okukozesa mu kunoonya akalulu kano nga bagamba nti ne mu bannayuganda gye bandiddukidde nabo obwavu bubali bubi. Kati nga ffe aba Peasant Party bw'otunuulira abantu betwagala okukiikirira abasinga obungi nabo tebeesobola. Kakati ogenda okulaba nti okuba omulanga omuntu akuleetera 2,000 akuwa 3,000 nga mu butuufu olaba ng'omutaddeko akazito kubanga abamu basobola tebalidde nti gavumenti ebanyigiriza nnyo okutuuka ku leve eyo. Okusinziira ku biwandiiko NTV byerabyeko, aba National Peasants Party baabalirira nga kampeyini zino za kubamalako obuwumbi 20,000. Ebibalo biraga nti ku mutendera ogusooka omuli okukuba olukuŋŋaana tabamiruka, okutongoza manifesto ssaako n'ebyamawulire wamu ne kalonda omulala kyabalirirwa nga kyakubamalako obuwumbi 3,200. Omutendero gw'okubiri ogulimu enkuŋŋaana ezesigamye ku bitundu oba regional rallies omulina okusisinkana abakulembeze ab'ennono, kino kyabalirirwa nga kyali kyakubamalako obuwumbi 4,500. Omutendero gw'okusatu gulina kubaamu enkuŋŋaana ez'okwetoolola eggwanga, ensisinkano n'abavubuka ssaako n'okukunga obuwagizi nga kino kyakubamalako obuwumbi 6,800. Akalulu nga kasemberedde okutuuka bano baabalirira ng'enkuŋŋaana ne kalonda yenna agendera mu kukunga obuwagizi kyali kyakubamalako obuwumbi 3,500. Ate okukuuma akalulu n'ebirala byonna ebigenderako kyabalirirwa nga kyakubatwalako obuwumbi 2,500. Bino byonna awamu bikola omugatte gwa buwumbi 20,000. Naye era ssebo abasirikale abasoba mu 17 baliisa buli lunaku ate oteekeko n'obbasuza si kyangu. So ebyo nabo tusaba ebitunulemu kubanga ate kiwenkiza ebibiina ebirala ng'NRM already nti candidate asigala ye president, resources zonna ziva at his disposal. So for having a leveled ground and a fair election, nabyo ebyo tusaba mwami byabakama bitunulemu. Display these numbers so that mu mbeera eno ne Mubaraka Munyagwa owa Common Man's Party naye atongozza kaweefube ow'okunoonya ssente ezigenda okuyambako mu kunoonya akalulu era ategeezezza nti ensimbi ezeetaagisa ziri eyo mu buwumbi 15. At least resources ezitwetaagisa okutambulayo ewiiki 2 nga bannayuganda bwe mutuyamba zo tuzirina naye okutambula n'enkya mugenda kulaba enjawulo. Wabula ku zino Munyagwa ategeezezza nti obuwumbi 2 za kweyambisibwa mu kunnyikiza akabonero ak'ekibiina ak'olusaniya mu bawagizi be abanaaba bazze ku nkuŋŋaana. Neera abalonzi abali eyo abanajja ku laale yaffe n'otalaba olusaniya muli baddembe n'okwegugunga ne mutugamba luliwa nga tetusomye simbo. Laale buli lw'eneebeera si kuwa bavoters nguzi, naye laale buli lw'eneebeera President amaze okusanctioninga olusaniya lubayitemu lubasomesebwe. Munyagwa ategeezezza nti mu kaseera kano amaze okuwandiika amabaluwa agasoba mu 10 nga g'abasuubuzi abatutumufu ne bannabyanfuna bayagala okubeegattako. Kijja kuba kibi nnyo nga tutta obuyinza nga temutuyambye. It will be so bad for you. Fate nga ffe tubalwanirira. Bino byonna bye tulimu kugamba nti abagwira babayingiridde, abantu abagwira batwala ikonomi tulwanirira abasuubuzi. But unfortunately abasuubuzi beekwese. Yasaagala bandabe nawaddira abeera position ssente. Ekyokubanga bano ssente zibeekubya mpi mu kiseera kino nga n'akalulu kakatandika butandisi kyongedde okuleetawo ebibuuzo ebitali byangu kuddamu. Tugambye ssente tetuzituweddeeko, tugambye ze tulina zigenda kutusambuza weeks meka.
Bino ebijjidde nga ne General Mugisha Muntu akwatidde ANT bendera okuvuganya ku kya president wiiki eno yalabiddwako ku luguudo lwa Jinja Road wano mu Kampala ng'atuukirira muntu ku muntu ng'ayagala nabo bamwegatteko kumusondera ku ssente ez'okukozesa mu kampeyini eno. Ekibiina kyaffe tetunaatandika kufuna ssente okuva mu treasury y'eggwanga kubanga tetulina member wa parliament, n'olwekyo essuubi lyaffe liri mu bantu baffe Abannayuganda abawulira message yaffe ne bagiteekamu obwesige. Kati bano okutandika okunoonya ensimbi z'okukozesa mu kalulu wakati mu kiseera ky'okukawenja kiresewo ekibuuzo ekinene obanga abakulu bano akalulu bakayingira bakeetegekedde obanga ebiriwo babyekanze bwekanzi. Ani Walukatamba, NTV.